Webale nnyo okubeera ku Luganda Radio Podcast. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi, ate tugenze mu mutwe gwaffe ogw'omwenda mu katabo kaffe kano akankyalira Walumbe Ettanda akatuwandiikibwa J.S. Kaddu. Omutwe guno gugamba nti Namuziika mu Nnyanja. Jjukira omutwe gwaffe guli oguwedde ogw'omunaana tubadde tulaba ku mberebezi eyali awo ku lubalama lw'ennyanja lwe baaliko. Ate ka tulabe biki ebiddirira nga bagezaako okudduka mu lyaato okuva awo ku lubalama okweyongerayo eri mu nnyanja. Nkyalira Walumbe Ettanda, omutwe gwa mwenda, Namuziika mu Nnyanja. Eryaato nalivugisa maanyi nnyo, olwo nga n'agawundu agaali gampumuddwa omubiri gwonna nga sigawulira. Obudde okugenda okuvaako eddiba nga tuli wala nnyo era nga sirina kintu kyonna kye nnengera okuggyako obwengula bw'amazzi bwokka. Naye nno obudde buba bukeeredde ddala bulungi nnyo era nga n'ennyanja yonna nteefu bulungi, ne nnyimiriza eryato mpe bannange kuko okuzza eri omumwa, kubanga mu lyato etwatwala mwalimu ebyokulya era n'ebyokunywa nfaafa. Mu kiseera ekyo bonna baali bawejjawejja buweziwezi ng'akaweewo era nga n'okusinda kwe batadde. Nasookera ku nnakka ne mmuwa ku tuzzi n'anywako era n'ensena ne ku mazzi ag'ennyanja ne munaaza ebiwundu. Ate bwe natuuka ku kkongooli ye ne musangira ddala ng'ataawa. Bwe namuwa ku mazzi anyweko yannemera ku mabega. Ebyo byonna olwabimala ne mpulira ng'emikono n'amagulu byonna binzingaladde. Awo ekyokukola kyambula. Nali sikyasobola kuvuga lyato ate nga bannange bonna ndode. Nange natuula awo eryato ne liseeya mpola mpola. Olw'obuwewo olwali lufuuweeta empola mpola nga luva gye nalowooza nti gye twali tuva. Otulo tetumanya lirira nnyina. Awo nze twanoga bunozi n'enjira. Ngenda okugolokoka ng'obudde lwaggulo ddala. Bwe nakyusa amaaso nga ndaba nnakka atudde antunuulidde. Bwe namubuuza engeri gye yalimu n'antegeeza nti teyali bulungi nnyo. Amangu ago yambuuza nga bwe gwabadde era nange ne ndumuviira ku ntono ne mumalirayo byonna. Ebyo olwaggwa nga nnyimuka kugenda kulaba kkongooli bw'ali, naye nga sinze nnyimuka. Namusanga ali awo omusaayi gumuyita mu nnyindo ne mu kamwa. Awo nno ne mmanya nti munnange oyo okulabulwa kunaaba kulabira awo. Twasumulula ku ntanda eyali mu lyato lyaffe eyali ey'emikalo gy'ennyama etategeerekeka n'ebinyeebwa ebisiike. Ne tusuulako mu ttama anti ng'enjala etuluma okuzaama. Bwe twamala ne tunywerako amazzi agali mu nsumbi ewamaggwe ne tubwegera. Ekiro ekyaddirira twakiyitamu bulungiko newankubadde ng'ebiwundu byali bikyatuluma era nga n'agavuga eryato tegalabika. Ye munnaffe kkongooli buli kiseera ng'ataawa butaayi. Ekiro ekyo kyonna Lugaba yatuyamba obudde ne buba buteefu bulungi era ne tuseeya bulungi ekiro ekyo kyonna. Ku maliiri g'olunaku olwaddirira ebigambo ne bitusobera. Munnange kkongooli yansobera. Bwe namutuukako yenna ngaddugadde ng'omuzima gw'empafu. Nasala amagezi gonna okuwonya obulamu bwa kkongooli naye kitaawe ng'ateganira busa. Ne nsigala munnange kumukuuma bukuumi. Naye enjuba ebakyejje eveeyo era nga tuli awo tusitamye tukuuma munnaffe gwe twali tuleseeko wabweru. Twagenda okuwulira ng'asinda ng'ataasulewo. Naye nno akasana kaali katandiikidde ddala okubalagala ku mubiri era nga ffenna empewo egenda etuggwamu. Munnaffe kkongooli n'akutuka n'afa. Kino kyatukuba enkyukwe etagambika era olunaku olwo ne tusiiba ng'abakubeekube. Naye obudde buba butuuka mu makola g'ebyeggulo ne tutandika okutegeka okuziika munnaffe kkongooli. Mu lyato lye twalimu mwalimu ogusanduuko ogwakolebwa mu mabanda
Ogusanduuko guno gwali gujjudde ebintuntu ebitategerekeka gamba ng'enneebagajjo, ebifeetete bya ttaaba, eggobe, ebikoolakoola ebya buli ngeri, emirandirarandira, ebitiriti ebikalu, ebisiriiza, era wammaggwe ng'ekiri omwo nga si kibejjo. Twalekerera okulongoosa ogusanduuko mwe twali tugenda okuziikamu naffe ne tutandika kwerolera Majjankunene ne Kaafa Kalimba yenna eyali mu gusanduuko omwo. Ebyo byonna olwaggwa era nga tumaze n'okuyooyoota ogusanduuko gwonna, twaddira omulambo gwa Kkongoli ne tuguteeka munda era ne tugusibako emiguwa emiwanvu ennyo. Obudde bwali bwa lwaggulo ddala era nga buteefu nnyo era nga n'ennyanja eteese. Ne tutandika okukola emikolo egy'okuziika munnaffe Kkongoli. Twasooka kumusabira Lugaba amukulembere bulungi nnyo mu lugendo lwe olwo olw'enkomerero era amuwe omukisa era amujjukirenga mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Ekyo olwaggwa naffe ne tumenya ku maviivi gaffe ne twebaza Omutonzi olw'okutukuuma ne tusobola okuyita mu bizibu ebyali ebingi bwe bityo. Era ne twongera okumwegayirira ayongere okutuyamba okutuyisa mu bitundu eby'omu maaso bye twali tutamanyi. Tetwakoma ku ekyo kyokka era twasabira bannaffe bonna. Tetwakoma ku ekyo kyokka era twasabira bannaffe bonna be twali tulese ku lubalama Omutonzi abakuume era abawe omukisa, abavvuunuse ebizibu byabwe ffe be twali tetumanyi. Bwe twava ku ebyo ne tusabira bannaffe be twaleka ewaffe nga bayaziirana bafune omwoyo omugumu bonna mu mitima gyabwe, naddala munnange Namutta. Era ne tusabira n'abantu bonna abasibe n'abatali basibe be twaleka mu kigo ky'Omutaka Lukuusi. Si kyokka era ne tusabira n'obusajja obuguubiiru obwasigalawo mu kiro kiri ekyali eky'omutawaana. Ne ku nkomerero ne tusabira abantu bonna be twalowooza nti tunaabasanga mu lugendo lwaffe babeere bantu ba kisa, baleme kutubonyaabonya nnyo nga bwe twali tumaze okubonaabona ebbanga eddene bwe lityo. Ebyo byonna olwaggwa nga twebagajja mpola mpola gusanduuko ogwalimu omulambo gwa Kkongoli nga tugusizza ku miguwa emiwanvu gye twali tusibye ku gusanduuko, nga tusooka okugunnyika mu mazzi emirundi 5 n'obukodyo era n'obulombolombo bw'oku nnyanja eyo bwe bwali. Ku gw'omukaaga nga tuta ffenna mu kunyolwa okw'ekitalo ennyo era nga n'emimwa fembi gituli mu nnyindo era nga n'amaziga gatubunye amaaso. Twayimirira awo ku lyato lyaffe kungulu ne tulengera omulambo gwa Kkongoli nga guseeyeeya. Mu kiseera kino fembi twali tusirise atutunuulira omulambo gwa Kkongoli bwe gugenda okubbinkana n'amazzi okutuusa lwe gwatubulira ddala ku maaso. Naffe nno olwo ne tulyoka twesoobolola mpola mpola bwe twali tuyimiridde ne twekuba mu lyato munda nga ffenna tuli bayongobevu nnyo. Olwo nno ne tutandika okuteesa ku by'okweyongerayo mu lugendo lwaffe. Olwo ne tusigala babiri gye twali tugenda nga tewali amanyiiyo era nga tewali kintu kyonna kye tulaba okuggyako obwengula bw'amazzi, so nno era ng'ate tewali kabonero konna kalaga nti gye tulaga eriyo olukalu. Wabula omukisa gwali gumu nti ebiseera byonna empewo eyafuweetanga yalazanga ludda lumu. Olugendo lwaffe ne tululeka ku bwa Katonda. Ogwo nno gwe badde omutwe gwaffe guno. Namuziika mu nnyanja bwe gwabadde gutandika oba we twava eri mu kiri ekitundu eky'omunaana
omuwandiisi yakikoonako nti waliwo gwe twali tugenda okuziika. Saama nalowooza mu kusooka nti ajja kubeera omuwala ono nakka, ekyandiyisizza nnyo obubi era ekyandirumye ennyo muganda waffe ono. Naye gye bigenza okuggwera nga kongooli, nga abantu bonna be baali basanze ababadde babayambye, ababadde bayimiridde nabo bonna babavuddeko. Naye kituyinza okuyiga mu mutwe guno eno nti ebizibu tebisobola kukoma mu bulamu. Ebizibu bisigala bijja mu ngendo ze tulimu, mu bulamu bwe tulimu, mu mirimu gye tukola. Ebizibu bisigala bijja, naye obuvumu n'okwewaayo kwe kuwangula ebizibu. Tulina okwewaayo, tulina okufuba ennyo, tulina okwerwanako, kufuba ennyo okulabanga ebizibu ebyo biba bitwolekedde tusobola okubivuunuka. Naye ng'ate olumu era kibeera kisa kya Katonda, kyekyo ekiba kituyisaawo ku bizibu ebimu. Nga era bw'otunulamu wano eno kyali kisa kya Katonda na kwagala kwe nti baasobola okusimattuka, ne basobola okufuna eryaato, ne basobola okweyongerayo. Kakati namuziika mu nnyanja tumumaliriza omutwe ogw'omwenda ogwo. Ate tutunuulire omutwe ogunaabaguddako mu maaso awo, omuwandiisi gwayise ekiro eky'entiisa. Mwebale nnyo okwekumira ku Luganda Radio Podcast. Mbasaba mutambuze mutegeeze ku bantu baganda baffe, mikwano gyaffe, batwegatteko tuwulirize ffenna. Podcast eno Luganda Radio Podcast eri ku buli mukutu gwofunira podcast. Eri ku YouTube, eri ku Spotify, eri ku Deezer, Audio Music, eri buli wamu. Google Podcasts eri buli wamu weeri. So nawe owuliriza, tweyungeko, tunyumirwe akatabo kaffe kaneeno aka Nkyalira Walumbe Ettanda n'obulala obujja okujja mu maaso awo. Mwebale nnyo, abakuume atakuumira mpeera, mweraba.